Alright, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugamba mutya bassebo ne banyabo nga bulijjo mba ntuuse ambasada wa bannamasaka wano ku mukutu ogwa YouTube. Jjo sinzira okubanga olaba video eno gitambuze. Tambuza video eno etuuka ku buli munnayuganda. Now, yesterday wabaddeyo show ya muganda wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine gwe bayita Mickey Wine. Yabadde ne concert ku Serena Hotel. Era president of his very busy schedule, he took time to come and attend Mickey Wine's first ever concert. Okategedde nchiddamu Bobi Wine took time to come and attend Mickey Wine's first ever concert. Oyinza okuba tokategedde. Concert yasooka Bobi Wine didn't attend. This is the first concert eya Mickey Bobi Wine ja attendinze. Ya attending ya Dax Vibe kati ya attendinze ne ya Mickey Wine. Naye waliwo ebintu ebyakoze amawulire newankubadde nga abasinga mwalabye ku kahint wabula atenze nzize nga bulijjo ku lugambo nabagamba kwesiva mbaleetera details in full. Munnange tuba tuli awo ne zireeta Pastor Wilson Bugembe. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ono agenda kuteeka abantu mu line. Okimanyi nti owagira Museveni okutira Museveni akadingidi Bobi Wine agenda kulabisa mu buli kanyumero. Twabadde tuli awo Pastor Wilson Bugembe ajja ku stage oyimba ng'afuna ekinyegenyege ng'abalala ava ku stage gye yazzo yimbira ajja ewali Bobi Wine. Mu kujja kwali Bobi Wine jukira balina oluyimba lwe yayimba naye. So we yabadde ayimba oluyimba olwo n'asalawo ajje ewali Bobi Wine amuwe microphone akube kalayinike. Era abantu abasinga bagamba Kyagulanyi ebintu byonna byali mu right now zaali ntegeka. Akayimba kano yakayimba dda nga takimanyi nti kali etagisa mu time eno. Okategedde njagala ompulirize bulungi. Akayimba kano bakayimba myaka mingi emabega nga tewali amanyi nti kalikozesebwa bye yayimbako bilibeera applicable at this moment. Now, Pastor Jja nandyagadde nensaba ku Sunday nga wokamanya akayimba nga wa Bobi Wine microphone. Bobi Wine nga asomera pastor nga amugamba nga we mwagala lwaki oyagala ekibi n'ekirungi ng'okyagala. In fact yabadde amugamba olina kwagala nze ko Bugembe n'aleetawo embeera nti Museveni mwagala naawe nkwagala. Ko ye n'amugamba tosobola kwagala kitangaala boyinga n'ekizikizo okyagala. You have to decide. Kati njagala olabe ekyabadde ku Serena olunaku lw'ejjo. Just make sure you share the video to as many people as you can. Katukomewo. I need a miracle. Typing, I need a miracle.
Mr. President, the goal of I love Mr. President. Ero pasta chikoze mulungi nekusanga nyina nabinya bantu bagamba zisaba kusande nekibuzo bitalina ansa ekyo kekitegeeza nti Katonda simatira nebirungi nyakolera simatira nyabo Snapchat nawe nalabye bassebo ne banyabo nga mukulu Wilson Bugembe omugaati gumutugira mu bantu ku Serena Hotel. Wilson Bugembe, according to Bobi Wine's lines ngayimba yawadde argument ye nenjagala owulirize gwandaba. Bugembe agamba Bobi Wine yamubererawo nnyo mu industry eno. Wuliriza bulungi ensonga lwaki ayagala Bobi Wine. Ye muyimbi yekayeka yasooka omukkiririzaamu era n'amupushinga kinene otuuka wali right now. Because what makes Bugembe famous? What makes Bugembe famous is his music. Era gamba video Bobi Wine gye yalimu oba ne oluyimba Bobi Wine luyamuwa lwamugattako kinene nnyo yensonga lwaki amwagala. The same Bugembe is saying ayagala Museveni mbolokuba Museveni yamuwerera P7 ne Bugembe ate olinganga ne toy ku maaniina lwaki mutusirwalirako bwenkaniddeawo. So this is clear. Omuntu yenna ayina ategeera logically ayina IQ eri waggulu ategeera nti Bugembe ye yasasulwa. Kati akasajja kamufunye mu 5 ne kamugamba lwaki oyagala ekitangala nga n'ekizikizo okyagala. Bugembe musajja wa Katonda n'agamba Museveni taata we Bobi muganda we. N'agamba Museveni yamuwerera P7 ate Bobi Wine yamuwa ekisingako ekimutuusizza waali. Lwaki totambuza vidiyo eno etuuke ku buli munna Uganda bajja kiwulira. Bampita simple.